omulambo gw'omwana ogugambibwa okubbibwa mu takisi byongedde okuwanvuwa, famire y'omusajja azaala omugenzi David Kasirye ali ku kyeyo mu kiseera kino bwe bavuddeyo ne balaga obutali bumativu ku ebyo ebibagambibwa mukyala waabwe Kimuli Jjumba. Faisi Nabasirye nga ssenga w'omugenzi ategeezezza nga bagenda okutwala abaana ababiri abasigaddewo ku DNA mu bwangu ddala nga kitaabwe yaakakomawo kuba bafunye okwekengera ku mukyala waabwe nti yandiba alinayo omusajja omulala gw'ayinza okuba nga gwe yagabidde omulambo ababuzeebuze nti bamubyeko omulambo guno. Amazima kati tetulina bukakafu bugamba nti abaana ba mwannyinaffe tetubulina. Tulina kufuna obukakafu nti abaana ba mwannyinaffe nga abaana bamaze okuggibwako omusaayi. Ekyasinze otumalamu essuubi mukyala waffe statement zaawa ekyamazima tezikwatagana. Leero ayogera kino ate nekyanayogera kiri, ono amugamba kino ate mmwe n'abagamba kirala. Kati statement ezo zagendanga awa zitubuzaabuza. Ono agamba nti mukyala waabwe mulungi mu kuzannya katemba era ng'asobola okwefuula kyatali, era nga waliwo nti ne lwe yeefuula nti azzeeyo okusoma ku ssomero erimu Matugga nga yatandikira mu kibiina ekyokubiri ekya Pito n'asiba nti n'enviiri z'abaana abato eza bidizi. Mujjukira omukyala oyo mwali mumulabyeko mu kilasi ng'azannya. Mukyala oyo munnakatemba bintu bingi byazza atuzannyamu. Ekyamazima tetulina bumativu bugamba nti omukazi oyo omwana yatwalibwa mu takisi. Omwana oyo yamugabye. Mutuyambe, tusaba buyambi. Mutuyambe tufune obwenkanya. Ono agamba nti ekisinga okubamalamu essuubi ye mukyala waabwe okwogera ebitakwatagana. Waffe statement zaawa ekyamazima tezikwatagana. Leero ayogera kino ate nekyanayogera kiri, ono amugamba kino ate mmwe akulira abakyala mu muluka gw'e Matugga Sarah Namuddu Bukenya asabye abafamire okuwuliriza obulungi omukyala ono kuba yandibanga ddala ekituufu omulambo baagumubyeko kuba tewali ayinza kulumirirwa kusinga maama azaala omwana ono. Nze ndowooza omukyala talimba kubanga ye maama w'omwana, ate maama n'omwana tusobola baawukanya. Maama n'omwana, maama aba ayagala nnyo omwana we era wadde omwana nga yafudde maama aba ayagala nnyo omwana oyo aziikibwe, maama alyoka akakkane. Asabye yenna eyakuliita n'ensawo omuli omulambo gw'omwana okwekuba mu kifuba agize olwo n'abafamire wamu ne maama bakkakkane. Nenze guba omulanga nti oyo yenna yabadde abbye ensawo eyo ng'amanyi nti nga maama bwe yavuddemu naba yafulumyemu nayo ng'alowooza nti yeerondedde asobola okutavaayo okweyanjula nti banenze nabadde ntutte ensawo, naye asobola okuvaayo bambi omulambo gw'omwana oyo n'abaako waaguteeka abantu we basobola okuzuula.